All I should say nti abasajja bonna should learn to respect women. Buli omu abeera ne their own side of the story. Ate buli omu abeera ne experience ye yanjawulo. Oyinza n'okikuba okikoze nga olowooza ono muntu mukulu oba biki, but just learn to respect women. To respecting yadde kuba kati olaba kasinga ffe nga yeffefe abakyala nenzija nenkutouching ayina mu private places zo. Oba nenzija nembaako engeri gye njogeramuko naawe nga tekusanyusa. You know, let's learn just to respect each other. Oluusi nze ngamba tubiyisaako amaaso because oluusi tugamba maybe ndi muntu mukulu, even this person has a right of doing it. Ate mu abasajja olaba even mubikola other women, not only in the music industry. N'abakazi abalala ne mu offices, ba lawyers baani, muntu asoma ebitabo bye n'agenda nga ayagala omulimu, they face the same challenges. So bitambuza nti finally Martha is off the shell. Really? Yes, I'm off The shell. Now. I'll tell you when I'm ready. Njakubagamba. Ekyammwe kye mumanyi. Buli kimu kiba kituufu mu ngeri yo bw'okitegeddemu. That's why ffe tuzze otubuulire mu ngeri yange. No, I'll tell you when I'm ready. Mumuze, but then I wasn't ready to talk about that. Tulaba ebifaananyi biyitingana ggwe ne bazabaza mwakoze luyimba oba wagenze n'opostinga n'ogamba with my boo. My boo? Yes, he's so sweet like soup. Oyo gw'olabye ngamba? Yes. Like what? Like soup. Nga wogirabye statement. That's what I wanted to tell you. Line eri mu luyimba oba just okijja ku ntabo ya mutima? Line omujja kitegeera ffe nga tutuusizza okubagamba naye njagala gye abeeko kyabagamba gye tannaba kuŋŋamba. Nyinza okugamba ate nga yetali ready. Wekirina okuba. The man is the head. Yeah. Baza. Ye baza. Omuntu wange. Baza. You're the handsome boy, I know. Kiti ati. Nze ndi muyimbi nyimbye kagambo kange. Tiye muntu wange gwe mmanyi. Waje? Yakiggala n'akiggula. Ate munnaye nange mbiwulira mummwe naye nange sibiraba. Siraba oba banti I don't know. Really? I don't know baba banti ndabika ntiisa. Nange mbiwulira mummwe nga muŋŋamba. Kyeka babeera eyo nga bayogerera eyo naye batya okuŋŋamba. Simanyi. I don't know. Did you see this coming? It has always been like that. Even nga ndi mu ssomero. Nze saabeerako n'abavubuka mu ssomero. I did not. Nabeeranga awo ndaba nange balina ba boyfriend naye. Ndabika balina respect gye banteekako. Ate balaba I deserve more than they can at that moment, yeah. Omukyala abeerawo okugambibwako tekyonoonayo
kubeera omukyala. Self esteem yange ne confidence eri way up there omuntu yenna okugisa wansi. Yes, ate manyi kyendi. Yeah. Nabegakaawo wali olina oluyimba ne Eddy Yawe lwe bayita neeteze. Nemufuna obutakkaanya. Obutakkaanya buno bwali solved? Yeah, fe always even nolimba okuva etwalufumya for us twali okay with it. Twali fine, tetufunako tyoba tuyina obuzibu here and there. No. Byonna byabaawo naye fe twabiranga it was like just a technical issue. Teruliyo ku YouTube channel yange balugjayo naye I performed the song. Ate fe tuli grateful that we did that project ate abantu ne bajagala. What do you mean? It was growth for me nga omuyimbi kubanga nafuna studio experience with him. Then ne tushootinga with him. So China gye kyanyongirako kuba kati abantu abawuliza music wange bamanyi nti no nina varies ningi mbazinisa. I come back and sing. So do you wish to do any other project? I don't know about that. But so far not yet. Ndimo kutunuulira my single project. Yes. Bagamba nti asabiriza abawala bw'amala okukola nabo gwe teyakusaba. Awo simanyi. Maybe that's his personal life. Kunze naye. Oh. Kandabe? Nedda. Nedda. Nandibagambye. Abawala abavaayo ne bagamba nti abatabiriza abo balyoke bate ennyimba bamuwaayiriza. For us it was a professional project. Kuba project eyo teyafunibwa nze. Yafunibwa company Black Magic Entertainment. So ebisigadde me it was all about going to studio, coming back. Era bo be bamaliriza ensonga zaabwe awo bagenda kutambuza. Yeah, so was it a perfect deal? It was, I would say, a professional deal. Yes. No, it's not true. It is not true. Nange kenyini sad nga wenagamba it's a technical nzina kitolanga yali technical problem. So ekituufu saakitegeera kyali ki why we don't have that song on our YouTube channel into ekituufu saakitegeera. So ne tutambuliza awo bulamu. Buli omu abeera ne their own side of the story. Ate buli omu abeera ne experience ye yanjawulo. Okitegeera. So maybe bakifeesinze, which is not right, because omuntu osobola kumanya exactly what has happened. Bebamanyi, maybe they have faced, maybe it hasn't. So you can never know. So tulina okuwuliriza all sides of story. Ate nze munnaye nze manyi. Olina okumubuuza omubuuze waayi. Simanyi. I don't know really. Mubuuzeeko naye. I do not know. Of course there's challenges mweziri even in studio. Naye oluusi nze ngamba tubiyisaako amaaso because oluusi tugamba maybe ndi muntu mukulu, even this person has a right of doing it. Ate mu abasajja olaba even mubikola other women, not only in the music industry.
n'abakazi abalala ne mu offices ba lawyers baani omuntu asoma ebitabo bye n'agenda nga yagala omulimu, they face the same challenges. So at times to be sakamaso because you are saying, oh, maybe ndi muntu mukulu, oba you're trying to respect that person, you know, netubisa akamaso. But they happen, the challenges are there. But you as a person, I always say, oku sticking to your own values. No manyati, this is me, this and this and this. Omuntu kasita kitegera nga takutte, you move on with life. Yeah. So since that person is irrespective, so Sarah since he's respective, ebigambo byange ddala gw'obadde obiwuliriza. Okay, katono nnyo. Eddy Yawe in particular yali akutunuulizaako amaaso agagamba nti kwatibwa ekisaawo baaki. Oh, no, I do not want to talk about that topic. We are not talking about it anymore. Yes, sir. Tugende kukiddako. Magali nti this man ffe tumuwa ekitiibwa mu industry tetwebuuza ali bw'atyo kwe kusalawo okunoonya ku bantu be yali akozeeko nabo ali bw'atyo mwami Eddy Yawe. I don't know. Ngaze wenkugambye, I simply worked with him. So simanyi embeera ze zirwa kuba simanyi sigenzeeko na muntu ono oba somewhere. So simanyi. I do not know. Using your girlhood skills, whatever n'engeri gy'akolamu okodiwa nga tayogedde ebigambo byayogera. Omubiri gulina kye gwogera. No, all I should say nti abasajja bonna should learn to respect women. Yes. Oyinza n'okikuba okikoze nga olowooza ono muntu mukulu oba biki, but just learn to respect women. To respecting yadde kuba kati olaba kasinga ffe nga yeffeefe abakyala nenzija nenkutouching ina mu private places zo oba nenzija nembaako engeri gye njogeramuko naawe nga tekusanyusa. You know, let's learn just to respect each other.